tekawuliriza tekageze nnyo ate nga abaddeko nga wa NRM ate wa Nuupu mumanye mupi ye yasirisa busirisi kati yandikoze eki akkiriza ate nga buli gyagamba bwe kigira batu mu banja abaira bakabanjiza ne babagudde ku ttaka ne bagwa ati kakati yona aba yakkiriza ng'omuntu atuuka n'alaba ku byalabye n'agamba mu butuufu akaluka koze eki naye era batya ba intelligence bagezaako okunoonyereza bagamba mbu abika ekibatu kifunye mbu ekibatu omuntu owafunyiza ekibatu abeera si mulamu ekibatu kifunye kati era mbu ye ali waka yandibaddewa ogulawundi ng'akola ki akalulu kanoonya kaggwa okulonda kuweddeko tuula wako kakane engombe eyali abaana bo gye bagitambulirako yagaana ate bo bagamba ne badda eka kati bwe buzibu era bwe bamunenya wage bavuga taddanga be baali bamuleeta abamu bayomba bagamba kaadi zaali maanyi gaabwe okubaleeta si mmwe mwamuleeta singa babadde nga bali bateekako akamyufu ne bakategeka ne bakalonda kiba kituufu mwe muba mwakamuwa bannakibuga abantu abasinga babadde aba ambuleera aba Nuupu bo basazeewo n'okukkiriza konna nti bo tebagenda kuddamu kulonda ne sitamanya lwaki ate nenkitegeera nti kino gwe baawa okuvuganya bwa MP omusajja gwe baawa kaadi yayimirira ku magulu ge bulungi nnyo ku kabokisi n'akati akalulu n'atiikinga gwavuganye kyokoleke sikitegedde nze nvuganya gwe tuli babiri nze ninzija mu bokisi n'otiikinga nze tekisoboka temuwaayira ekiri ekibuga kyeki kyenagambe mbwe abakulembeze obuliyo gwe guba mukisa bwe kiba kisiraani kibeera nakyo mu bungi kisiraani kubanga omuntu bulijjo gwe beesiguliddeko bulungi nnyo bagamba nti kano tukamaze naye n'atiikinga aba opozisoni bonna umanye MP yatiikinga opozisoni ate opposition atya ekibiina kirimu buyinza yatiikinga amuvuganya gwavuganya abeera opposition wamunne nze gwoli opposition wange nange ndi opposition wo kati yatiikinga opposition we oba opponent we bwe yatiikinga ne kuumani kuba yali yeesimbyewo ku kyabasajja yatiikinga lule ku kyabakyala n'atiikinga Desire nga mwe mulaba kyokka alina kaadi yanu yekulaga bya ekiri ekibuga wano ab'ekibuga mwe n'abami batumiddeko baagala nnyo kubanga kyebakoze tekikola mutiitiizi bennyini naye omanyi nti omuntu wakolera ekintu ng'ekyo abeera naye yennyini aba takyeyagala yeetagamu mukutu wetuli tweyanziza tweyanzege mwena bekumira ku mukutu guno mwebale nnyo mwebale eddala okwekumirako wetuli babagamba tujja kubaweereza paka kuwulira bulungi si kuwulira bubi kubanga wetugamba okuwulira obubi abantu abasinga obungi bagamba nti bantu kibivaamu okukaaba naye nga tujja kubaweereza paka okuwulira obulungi amanya Tronas omukutu Tronas Media nga ndi ne MC Magombe Munakiboga akyali mu kukaaba mpaka kati era abali eyo mu comment section mu musaasire
nti ebintu tebyaze bulungi. Nabo bakaaba. Ne tugumire wamu. Munange kati bwomanyi kiko. Mwekubidde amasimu nti mukaaba mwena. Kikuwa amaanyi. Gatya. Nga tokaaba omu. Buli wokaaba muno ositunuulira n'omala kanze kansirike atuli akabi kanyo. Nga gwe sirikamu nga n'oli naye kakati kulikayo ekiboga. Kiboga navuddeyo. Kulikayo mu kalulu. Kalulu katambudde. Nga bwe neebuuza ngamba MC Magombe tagenda kudda mu kibuga ng'alemeddeyo kiki buzibu ki buwasanze obadde oyagala bululu bwonna okumala obumalayo era oddayo. Mbadde ekyagumya bannakibuga kyabawumbawumba ebiwundu mukyabanyi tukyenyiganyiga mu kifo ky'okubasiyozaayoza naye ngasooka okwezayiza Kasabya Katonda Robert oyo ye yagambye kakati Magombe gwe kooliwe nabala nabagamba nabagamba nange tukozese tekinologi weegundi kati tekinologi agenda akyuka tukozese tekinologi tuve ku mukadde mbwa nemuka nina tekinologi omupya kati mukalina tekinologi omupya nti kyatuukawo mwakiraba tekinologi gwe twakozesa ku mundi guli bo gwe bakozesa ku guno kumbe yakyuka software bamukyusa. Naye nga bana bakiboga mbayozaayoza mufunye ba MP abapya abato. Woman MP Muhoza Desire Honorable kuyozaayoza webale kutuuka ku buwanguzi. Honorable Lule nawe tukuyozaayoza webale kutuuka ku buwanguzi. Nze kulwa mukama wange Maserukadde of Uganda nange kanjozeyoze ko Honorable Lule. Yaŋŋamba kakati bonna bakama abo ne mugamba bonna bandibadde bakama banga nenze nga mukama wo nga totuukanga ne kajjambo tokalabanga tomulabako ekikuluma kubanga tofuna kajjambo kyekikuluma ne kajjambo sikafunangako bwe bati wadde okuŋŋamba nti ab'ekibiga mbalamusizza. Okimanyi mulimu omuntu nga tawa muntu kalulu lwakuba mutatuukanga ku makaage just kumugamba wayi mwasuze muti eno. Okimanyi ekyo ng'oli ng'agamba nsegundi oyo mutanjagala nejesi lwakuba tatuukanga kumugamba. Kati kansala Kibaaba oyo waliwo kansala mukazi oyo yamumya akalulu. Mukazi w'eddala omukyala we takansabangako ate nti yajja n'ansaba akalulu naye nze mbeera naye tusiba naye n'ava mu kampeyini ze najja akalulu mwakataddemu eby'omuzayi yakamumye tubeera we muwamu mukwaka naye tansabangako kalulu bw'ava mu kampeyini bulungi nnyo najja naye tamugambangako nti oba waayi mbadde nsaba kalulu naye nga mbulya puroguramu nga eri tulinayo obuwage ng'amugamba naye nabwe nno kyo kirungi obuwanguzi bw'ekizinga bwaffe ekyo kirungi obuwanguzi bw'egundi bwaffe ekyo kirungi naye nga yo mugamba nti munne n'akalulu akako nno tukwetaaga oba tulina obuwanguzi eri n'akako tukeetaaga era yatugambye bulungi naye namugamba ku ssaawa esemba n'agamba ekituufu okko akalulu mukama bwe tunaaba tuwangudde nja ssanyu kati bawanga wangudde naye nze akange yakansaba mulala ani era ngenda kukawa mulala ani era yakakutte bulungi n'akawa kansala Kitoda oyo Kiboga yakadde abakiboga bwe bakunyumiza ekiboga abantu balabawo nga bakawulira ng'akantu akatini kati akagambo naye kalimu obuvuyo kalimu Kiboga tisobola naye mukyala we waakuumira akalulu naye abeera mutuufu tewakamusaba tomusabye ate oli Kitoda yajja bulungi n'agamba yajja bulungi nnyo kati ne ssente ze bulungi nnyo n'azipa naye waliwo yamubbirako n'amugamba naye mukagundi mayimba n'abakazi be booga naga naye n'abasajja bajja okukimanyi bawanga tannasaba kalulu kati yo lyali lwagabulira atwala mukina yamugamba munnange kakiro kasukaali kaakano onywenyweko akalulu konkeetaaga naye n'abasaba obululu ndowooza ekyo nakyo kibawo ekyokuyiga oyinza okulowooza nti oli sure 100% nti mukyalawo mwanawo kojjaawo akulonze kumbe agamba nze teyajja kunsaba kalulu obone bwatakusaba lwaki tulina engumba abavubuka abamu nti nze kyange sisaba kiba kyange lwaki nsaba tologezigezi oli mubakazi mbwe ate ze yansabye teyansabye kati kitegeeza buli kimu
kitegeeza buli kimu bw'atakusaba gwe toweefiirayo ogamba ate mate tansabye ate gundi ansabye kati nga gwe waakusabye kati kyekyo era ekyo kye yakola twamugamba nkubulye kansa kibaba nti wegendereza omukazi oyo si mwangu ekyo kintu kyakoleze kabonero soko tumenyamenyere abantu abawangudde akalulu botutandikira ku Honorable Lule Honorable Lule yes Lule yakawangudde yes MP ne babadde bangambye ab'ekibuga babadde bangambye bwoba ogenze ku mpewo tusaba tugamba nti bawangudde ne ngamba ati lwaki nga babalangiridde kati nga alina engeri gyate tebaagalamu nti mwengeri gyekyo wakyabadde kunakyerabidde engeri bwe bangambye nkyogere mu bakalosi abo nebangambye akompe togeza notutatana kuba kyetumanyi wogendera kati kumpewo wotukira bwoti kumpe kutonazi media ogenda tandika kiki kyabadde kibuga gwe nga gwe ogamba otya nganze mweni nogerera ku kyaba ati gwoyogera kati nze njogera ku ddoboozi ly'abantu gwo ayogera kati twagala tumenyera ku bawangudde akalulu mu kibuga kubanga wagambye eti kiboga gy'oludde twagala MP obumanyi MP tulinayo omani MP Honorable Desire Muhoza kati tulinayo yafunye obuwanguzi tulinayo Lule Elias Lule tulinayo Dr. Kefa Elias Lule masokadde oyangamba oyo mukamawo tomuyisa mu maaso none Desire no teyamunnyonnyola bulungi Honorable Desire naye yangamba oyo ye Lule gwe bamukakkamu bamugumu mukamawo ensonga zo zonna zijja kukola ki kulyako kusombuwa Dr. Kefa Dr. Kefa Kiwanuka ate yo mugoberezi wa Tonazi Media nnyo yagamba mwana gwe waliwo basindikira na busindikizi video ng'oyogedde ku kibuga waliwo akantu kali ke twakola ne ngamba bw'oba gw'oyagala by'obufuzi bya kibuga noonya kibiga kati bwe bakamusindikira nga tube yali ajja mu kisanja ekyasookera ddala omuleeta kasi ekisanja kyakubiri kyakusatu kino kyakusatu Kalumaiba yali ekyali gundi emu Kiboga district nga banagitemamu constituency kati Dr. Kefa kyenayogera kyennyini nti gwe laba gombolola y'ekibiga akalulu oba okamazi yaga mwana gwe kituufu nakakasa nti mwe mwali mu kalulu kange yangamba yateekako na comment sola era ndowooza okiraba Dr. Kefa ye mwagaliza obuwanguzi obulungi ati yawangula mwagaliza mirembe era omusanyukirako wa NRM mu kibuga yeye kagwe wa NRM mu kibuga kakibuga bannange bakiki nina akantu bannange ke ya Katonda Robert wa NRM Desire wa NRM Lule wa NRM ate watano 5 NRM councillors NRM kakati simanyi chicha nkuba mwaka fananyi olunaku lunabeeranga lwakujjaguza mu kiboga kala ndala zonna zigenda kuvaamu simanyi kiki kyatuuse ku kiboga ku bibiri kuliko ekimu ekisooka bwe gutaba mukisa ati beera biba bibiri gutaba mukisa kisiraani oba omwana muwala oli byeyagamba omusamba gw'ebyobufuzi gwayitidde kati simanyi waliwo omwala yagamba bagamba nate omwala waliwo omwala oyo gwe Queen Masolo Tonazi Media awo waliwo kintu kyeyagambye n'agamba mbu eiza munnabyabufuzi bw'aba omuganda alina okuba n'omukazi ga munyalwanda oba munnankole kiri kituufu nnyo bwe kiri okikonamu bwe kiri ate bwe kikakkana nga mukazi we munnankole naawe oli munnankole kikisukka tovaako tovaako pozi nga gwe weyagalidde togaba nange ekoze kati mukitegeeza nti ekiboga Dr. Kefa nkutumiddeko naye oluseke lukukutte
Dr. Kefa oyo okutonazi media gamba atugoberera nnyo oyo Luseke lumukutte bambi gundi yali mukwano gwange mutabani we yakafa gwe bamukamala okuziika Ivan mukwano gwange nali ku Kizindala nga tuli mu Kalule nga tukubaka Dr. Kefa kakyali eyo nikola ku Kizindala we Kibiga najja bulungi nnyo yali akolaganya nnyo ne Ssentebe Ssenteza nga ba mukwano nnyo najja bambi najira ngamba ani Magombe tinjagala mulabako ngekimulese kundago nga musajja gwe bulijjo maye musajja ategerekeka manyi sajja nga kumbe ke kano mbuke kanze yalabanga totegere mbuke kanze yalamanyi musajja bambi nagenda nakiriako nagenda mugulire gye balundira ebisolo nagoba ezike nali nanga ebizike nofuna wolirundira abana ninga banange Ivan natwala n'okuntwalako baba bakayita batya bana abazungu okunywamu kakyaya kakofi natwalako n'ekiboga eyo netufuna kachayi ninga banange yenga ne Dr. Kefa honorable omulonde 2026 Luseke lukukutte desire honorable sijja kwogerako kampuleke naye Rule mpozo gabe mukamaawo Masero kade of Uganda Ssentebe we Gombolola tubbi sina tubbi kati baka nagamba sitampu yobwe nagamba sitampu oli yawumula kwatugamba ya retired omuntu awumudde nga chairman LC1 yawumula ekisanja kiki aliko nayo yabi sitampu Roli agamba nze ni mirimu jagetwa be Ssentebe badda kugamba obukulembeze boba bugabanga tiwaliwo nakola ki baitu ino londa ne sitampu yazirina ata yatandika dokkola emirimu yatandika dokkola emirimu nga tekinaba kola ki ekitanaba kwata gundi ne bamukwasa kyokka oli wabesimbyewo abalala abamwesimbyeko naye okumanya nti Kibiga nga Kibiga nti yekola ebyafaayo byayo yo erinamu ebyafaayo byayo stamp yagikwasa doli bagamba gwe Ssentebe bali ofa kinabo bagamba ki gwe Ssentebe Masero kwa gwe Ssentebe kati bali bagamba ki bali era naye abantu babasaba akalulu bana ezo chairman w'Ekibiga mbasaba akaluye era ye Ssentebe bantu bamuyita Ssentebe nenga tannagikwata naye yali mu buyiiza ye yagimukwasa dda yafuga yaliwo era bw'omukubira olisendaka kumbe kati bali mu babiri bw'omusangawo nawo nakukolerako nono bw'omusangawo n'oli akola nakukolerako oli bw'abataliiwo akusindika ewoono kakati kyekyo ninga ku nsonga za yaŋŋamba gwe kakkana oli mukamaawo ku nsonga za Honorable Rule bwe bamukaka muba mugumu buli kimu kyoyagala kijja kukolebwa nga bw'oyagala baba kimu kikolenga nga bw'oyagala mirembe n'emirembe amini ntumirako ba outgoing ab'Ekiboga bajja gamba mbasojja nze abantu abakozi b'effujjo bakyalina obusungu bwabwe ate nina okugendayo okulondako abasenze omuntu alina effujjo tayagala kumusonyiwa bajja gamba abasajja balikwa bakambwe nate kyasinza okwewunyisaamuko katini ate Honorable omusajja ye yalaze nnyo okufaayo akalulu tekagize yetakkiriza tekageze nnyo ate nga abaddeko nga wa NRM ate owa Nuupu Mani MP ye yasirisa busirisi kati yandikoze eki akkiriza ate nga buli gyagamba bwe tukigira batu mu banja abaira bakabanjiza ne babagudde ku ttaka ne bagwa kati kakati yona aba yakkiriza ng'omuntu atuuka n'alaba ku byalabye n'agamba mu butuufu akalu kakoze eki naye era batya ba intelligence bagezaako okunoonyereza bagamba mbu abika ekibatu kifunye mbu ekibatu omuntu owafunyiza ekibatu abeera si mulamu ekibatu kifunye kati era mbu ye ali waka yandibaddewa ogulawundi ng'akola ki akalulu kukanoonya kaggwa okulonda kuweddeko tuula wako kakane waliwo engombe eyali abaana bo gye yagaana ate baba bagamba ne badda eka kati bwe buzibu
era bwe bamunenyaga bavuga taddanga be bali bamuleta abamu bayomba bagamba kaadi zaali maanyi gaabwe okubaleeta si mmwe mwamuleeta singa babadde nga bali bateekako akamyufu ne bakategeka ne bakalonda kiba kituufu mwe muba mwakamuwa bannakibuga abantu abasinga babadde aba ambuleera abanuupu bo basazeewo n'okukkiriza konna nti bo tebagenda kuddamu kulonda ne sitamanya lwaki ate nenkitegeera nti kino gwe baawa okuvuganya bwa MP omusajja gwe baawa kaadi yayimirira ku magulu ge bulungi nnyo ku kabokisi n'akati akalulu n'atiikinga gwavuganye kyokoleke sikitegedde nze nvuganya gwe tuli babiri nze ninzija mu bokisi n'otiikinga nze tekisoboka temuwaayira ekiri ekibuga kyeki kinagambe mbwe ki abakulembeze obuliyo gwe guba mukisa bwekiba kisiraani kibeera nakyo mu bungi kisiraani kubanga omuntu bulijjo gwe beesiguliddeko bulungi nnyo bagamba nti kano tukamaze naye n'atiikinga aba opozisoni bonna umani MP yatiikinga opozisoni ate opposition atya ekibiina kirimu buyinza yatiikinga amuvuganya gwavuganya abera opposition wa munne bulimu nze gwoli opposition wange nange ndi opposition wo kati yatiikinga opposition we oba opponent we bwe yatiikinga ne kuumani kuba yali yesimbewo ku kyabasajja yatiikinga lule ku kyabakyala n'atiikinga Desire nga mwe mulaba kyokka alina kaadi yanu yefulaga bya ekiri ekibuga wano ab'ekibuga mwe n'abami batumiddeko baagala nnyo kubanga kyebakoze tekikola mutiitiizi bennyini naye omanyi nti omuntu wakolera ekintu ng'ekyo abeera naye yennyini aba takyeyagala yeetaagamu yitamubuuza nga baba kibiina mubuuza buzibu ki era muba mutawana kumubuuza tebasooka muvuma basooke bali tebasooka muvuma basooke balinde naye bamubuuze ekyo kintu kinene n'ogamba ne bakuba ekifaananyi ng'otiikinga ng'olina kaadi gw'olina kaadi y'abanno n'ogamba munkwate nga nnonda ne bakukwata ng'olonda n'otiikingira ddala opponenti wo ng'omuntu aba alina kyalabye ye kennyini kati takkiririza mu kibiina oba teyekkiririzamu ye singa wadde teyekkiririzamu wali eri ku kalala akaddako yandika nze neenyoomye n'olw'ekibiina kati ate no sayidi ninayo era ow'ekibiina munna kuba osobola obutekkiririzamu ate mamora kuba mulaba kano naye atandikira waggulu paka kutuuke kuva waggulu olesi batukola bubi nnyo bakola bubi nnyo bannakibuga kaadi nga balwanira kaadi ate nno mu kumuwa kaadi eyo kaleso omanyi baŋŋambye noga mukazi twabagamba omukazi tetumuwa kaadi twabagamba omukazi tetumuwa kaadi bannange ne bagaana ne bagimama owa kaadi faffe twakozeeyo ekyafaayo mu kibuga owa bantu badde bavuganya babiri owa NRM bw'aba alidde wa Nuupu wakubiri wa Nuupu bw'aba alidde wa NRM wakubiri ffe ekibuga wa Nuupu yadde wakuna kiri ekibuga kitaaga kusabira twetaaga kusabira nyabatu wa NRM no PPF nate PPF mpozi w'omuti owa NRM yadde yakulembedde nekuddako independent ini nekuddako independent kitabalide wakutaano nekuddako independent yazze bwannamunigina
Honorable Mutumba abana mudigina babiri ne baddako kati ne kulyoka kuddako wakadi ya no ninga musanjufu mutibo yaga abantu bannoze naye otakkiriza nakuba wakuna yabadde asuubira bakwesemba yagenze banakiboga sina kyembagamba bannoze tabanja era talina wanyigira nti munnange talina wanyigira wadde nti wano kino ne kino ninga banakiboga bo baali bakola ki bo baali bakirabirawo ngira bwe yagambye ye yagikadi yagijja maanyi go batya yagenze yagambye ye kadi yagijja maanyi ge musiru abantu tumanyi kye yakola tugambe bibayogera byali bituufu kubanga bagundi bali banakiboga nga banakiboga bali tebamusemba bali tebamwagala naye yagambye ye yagijja maanyi ge kati simanyi maanyi kyawuge yafunisa kadi kati bali be balina omubuuli ababuuli yagamba kadi ate oli yonga ffe nga banakiboga twali tumulaba embeera ze tezisoboka ne behavior ainako afu hafu ya kisajja hafu ya kikazi ainako afu kuba ye yagamba yababulirawo n'agamba nze kadi temumanyi bwe nagifuna nababulidde okumalayo kadi bwe nagifuna temusobola nakukkiriza kati mundeke muneesonyiwe bwatyo bwe yabagambye naga ati nja kuwasa bingi basirika nga omulina kumuvaako balina omuvaako baganja kwasa bingi kitegeeza alina bingi byalina ottaggulula muntu watuukira obuteeronde kati kitegeeza wabeerawo embeera oyo wakubira olala otunu teyagenda mu kweronda kati ono ye yagenze neyalondamu mulala yagenze n'alonda mulala naye oli teyagendayo natikinga bulungi nnyo ne bamukwata ekifaanaga mukalabe nti nkawadde lule n'agenda ku kaabakyala mukalabe nti akapulezidenti yakalaze naye buno bubiri yabulaga naye ekyo kiba kikulaga ki awusimanyi naye nga byebyo byebiri ekiboga bannange kiboga anyway akalulu tekabaleetera kutaluka tekabaleetera kubeera nga mutabuka emitwe byebyo tulina okukkiriza ate ensi erina okugenda mu maaso kubanga kkiriza obagaana ffenna adde olunaku olutambukira otugwerugwerako nga enjala etuluma ekituufu neyatandise nga akkuse asobola owunzika nga era mwenna enjala ebaluma so omuntu oba oli awo oyinza omunenya naye nga oluusi alina ensonga ze nga tomanyi lwaki ekyo kyakoze ye yennyini yalina omumala okuvaayo ate omuntu bw'avaayo n'agamba nti ssebo nze mmanyi bwe nafuna ekintu kino nva mu maaso oba onoonya gy'olaga bw'oba olina omukisa oba obwongo n'amagezi wagamba ekyo bw'oba olina kyomwagala tomuddamu bw'oba olina kyomwagalako mukwate ku mukono muzze manju akubuulire naye kasi omuddamu ekigambo awo ekiba kiddako oli agamba nvaako ekiddako kiyinza obutaba kyangu ku sayidi yo awo olina okukola ki naye nze nabagambye temuddamu temumuvuma bamma mukyatambuliza ekintu kya opposition mu kibuga temumuvuma wabula musooke mumukwate mumulabe mumubuuze kiki ekyabaddewo ya Katonda sebo ebbanga lyonna nali manyi nti tolaba bino bintu naye n'ekikopo ky'amata abiraba oba ogwotumayo mukyamu ababeze baba bali mu kuteesa simanyi baba bakola batya naye namugala kino ekisanja bwe kiggwako ng'era oba bize tuleeta mulala ab'ekiboga mwenna tubagaliza birungi beereere naye nga mukoze ebyafaayo tukkirize nekyagenze maaso pozi n'abafiiriddwako abantu baabwe mu mbeera ey'akalulu bambi waliwo yafiirwa mu dduuka wali bakola effujjo ne beesogoleka edduuka ne baggalawo ate omusirikale bwe yagenda okugira okubaga mugulewo ne bagaana mu kuyisaamu essasi nilikwatamu nnyina edduuka nga ate neyayingidde mu dduuka sigwe lyakwatamu ono w'omudduuka baali baagala ona yayingira bo olwayingira ne baggalawo omuliro gwali gw'amaanyi nnyo ekivuga gw'amaanyi nnyo naye abafiirwa famire abafiirwa abantu baabwe
Naba vambula mbwenseni mukama abasasire nadala mu kaseera kano atukyali mu kulonda akalulu kakyagenda mu maaso tulina akalulu kalimu akabiri mu musanvu tugaza yakabalema akaggwa akabalema ninayo kansala wange omukwano gwange kansala w'abalema kyeranyiro nali kutumiddeko nnyo kansala w'abalema kugombolola yali abayigga so nga naye aligga balonzi be abalema abayitaayitamu anoonya abalema anoonya abalema kakati ekyo ekyakola ensobi abalema bali ku kyalo okwo kwali abasinga era kansala yongeramu omulimu kubagonga nze mba njagaliza wange sidda ku bya kibiina paka kati menna naye yawangula kati abalema be yali agira waliwo omulema awo bamuyita Jimmy yatoba naye wakakali awo Jimmy naye mukwano gwange ne wanupu yagendayo munona agende bagenda balonde n'omutuusa walondera ng'oli amubuuza kimu go yambale gowa ambulera Jimmy agenda amubuuza nakatumatiza tutya Jimmy kuba yatuuka walira ayonoone kati ogenda tuusa Jimmy ogenda tuusa Jimmy balondera ga Jimmy alemedde kwambulera kyokka munonye basi nga Jimmy kyetayagala wulira olutalo lwali awo Jimmy nekira naye namugamba bakozeemu ensobi ekifaananyi kyange bageze ne beerabira nze tomanyi nti kumanyi kiranyi ekifaananyi kyange bageze ne beerabira ne bateekawo basi naye nga zenaddewa ambulera kati ate oli anvuganya bwe bataddeko ki ambuleera bankoze bubi nnyo bano abasajja kati badde bateze kakodyo katubba kalulu n'amugassa ono yagenza anoonya kifaananyi naye yagenza anoonya kifaananyi kyakiranyi nze simanyi oba nsobola gendayo kalulu mubeereyo mweka kalulu kwetagamu tekinologi obwongo olina okuba nga updatinga software kiki kyenagamba mu kalulu bwoba omanyi oyagala eggulu kaveemu ayagala akalulu ayagala eggulu tugenda mu byabufuzi busooka bwogenda mu byabufuzi ekkubo ly'eggulu sooka olizibe sooka webalire mulyagge sooka okkirize mukama katonda mugenze nkutere waliyo omuntu ayinza okugamba nti bannayinza njagala geyeena byokola byokka bye bikuzindika mu geye bwe nawe okikoze nokimanyi kino kyenkoze mukama katonda takikkiriza kati gwe olinza okugamba anagamba mbu ojjangu nga takikkiriza kitegeeza okikola nogamba nti kakati nkoze eki nti netutte mu geyeena kati tojja kungamba nti olina omuntu gw'oyagala gw'ogamba kuba eriyo omuntu nagala naye gundi oyo noonya bamunzitira kati kyogamba nti gwoba weteekerateekera ggulu nosaba katonda nakusonyiwa waliwo n'ebimu katonda byasonyiwa naye naawe nga nolaba waliwo ebintu ebimu ng'ekintu bw'okikola tewandeetaze saba na katonda akusonyiwe ng'era waliwo tewandi mutawaanyiza kuba katonda ebyokukola biba bingi nga ku kye wakola tomutawaanya gwegenda direct wali ne bwakuyita totunula kuba yinza okukwata ekisayingire geyeena gwegenda mulya geyeena naye ne bwakuyita okudda emabega todda kuba yinza okuyita nagamba sitali kunyonyole nga nawe mu maaso gwokwatibwa ensonyi kubyokoze katonda natandika bweti ne bweti kati obutamala budde gwe bwakuyita totunula namabega naddala nga ggwe genda bugenzi naddala nga ggwe nze sina kyeŋŋaana genda wa katonda tewali era katonda bagambye bwe ntuuka wali ne bansindika lwampaka mu kkubo lyagenda mpalira katonda wagamba mutayo busooke mumuleke asooka gye tulabe mpali toza bagamba gantwala mu kkubo lya geyeena tosobola obulimba butaasa oba weetaasa omuntu okulimba aba yeetaasa omuntu alimba aba yeetaasa okulimba si musango oba weetaasa emmere eba etamuse katonda yagamba yali katonda omanyi bayibuli sigitegeera bulungi manyi naye sigitegeera bulungi banga limaze okuba nayingira mu baddungu kati bayibuli nagyerabiramu naye waliwo yagamba oba yagamba bamugamba oba niyagamba
nagamba atakikola nga kankuba ejjinja nene babulayo abamukuba ekyo kyenkuza atakikola nga kankuba ejjinja ne babulayo abamukuba kati bwe bulimba obeera weetaasa bulimba kuba kwetaasa naye ng'okkiriza oli mulimba mu mateeka etteeka lyonna likkirizibwa ne bwe bagundi ne bwe kiba kikkirizibwa omuntu okwetaasa naye ng'okkiriza olimba n'obulimba oyinza olimba nga totegedde osobola olimba nga totegedde naye ng'okulimba sikkiriza era omuntu ze sikkiriza omuntu ne mukkiriza nti gundi alimba ire sikikkiriza wabula mu kwetaasa we kijjira n'akulimba nga yeetaasa nagamba wano kabadde kabiddenja kati okigenda okuntaasa kangattewo n'agattamukko ekintu ne kiggwa nga bwe mwaggasa oli n'alonda kifaananyi nga kiriko baasi kati awo yange ogamba bamulimba oyo ono yali alina kukola kimisa kwetaasa bannaayi naye nga 2026 nga twakamutandika ebintu bwe bityo bwe bitambula sofa genda ku bakulembeze b'amagombolola tugendako naye mulimu embeera ate yatabuddemukko abasajja ekiboga eyo bageze ne baleeta okutulaininga tetumanyi oba baatulaininze basirikale baddala oba bagenda bamala badde bakomewo mu kitiibwa kyaffe nga si basirikale baliyo kati nze nange kennyini mulimu omuwala mukazi wange nagenza otuukayo galufuleni wange namusanze ku kitundu naye nga omanyi weyandabe omanyi amaanyi gaali namusanze ambadde yunifoomu akutte ne batu namubuuza ate buzibu kitiza ndi musirikale wema mu yunifoomu sokundeke kuwange ge mateeka naye kyekitamanyi amateeka bagenda beererawo ddala nga basirikale bapande bakyala baffe abo watidde kubanga mukyalawo ng'ayambadde yunifoomu nedda si kutya kwambala yunifoomu nomanyi obugezigezi lwalina weeraliikiridde ate sinze nze kanagezi kinoonyerezaako ne kuba naga golooza bakyagambwako tebagambwako era nze nekyo namugambye bwekiba nti ddala yayingidde abasirikale nayingidde obusirikale mwawukane afune musirikale munne kubajja kuba beesobola nze civilian oli mutiitiizi bwotyo bulijjo ndi civilian sikyamusa bajja kunkwatira mu tteeka ayinza okati ebyambalo n'ebyambalo mayiga ayina kagundika waliwo awo kagundi kuba akola badde akola mu saluuni kati sebo olugjamu ebyambalo biwanika mu saluuni kati olaba MC Magombe kugamba yo mutiitiizi si mutiitiizi si misatona si mutiitiizi kati sooka okirabe kati okimanyi amateeka kati bwebanga amateeka ago gayira ebyambalo ebyo birina amateeka ebikafuga kati okimanyi bwabaamu ng'akulinamu kakuku akimanyi asobola osinziira okwo nakola nakugulako omusawo kifu nti nawadde nyambadde yunifoomu ngenda ku mulimu ono nakola ki ye nateekawo ekintu kyonna nateekawo fayiro yonna kyoweeraliikiridde zinayinja singa waakiriko namubuuziza kuba namuga lwaki bwe mumaliriza okukola tebigenda waka tebisigala temubyambalira kugombolola oba waka nanene newaka nayo mbaayo kati bwe toyagala birabako lwaki bwe mumaliriza okukola tebisigala ojoga tebisigala kugombolola kuba bamala okukola yaŋŋambe bamala okukola tugenda tusayininga yabinenyeddemu awo tugenda tusayininga okukakasa nti kakati tunyuse kati tukoze eki tuzewaka era bwe batuba tugenda okukola era tugenda tusayininga nti kati tutandise okukola nemubuuza kakati obudde bwoba maze sayininga nti onyuse bwenkusa bw'ojja ewaka ng'okyayambadde kuba bakomawo bamaze sayininga nti banyuse bw'ojja ekyambalo bw'ojja n'ewaka n'ekyambalo obwo obudde oba wanyuse dda kati fe tufunamu akatabango kaffe ng'oli mu kyambalo mba nwana na musirikale kuba mba nwana na kwegamba nagamba ejazize okugamba mu bintu byonna byenfunye
girlfriend wo kubanga ayingidde mu mbeera eyo oti ekyambalo bakulyose okola nnyo obuvuyo era kati abasajja tebakya bali bebadde bagira bali bamanenye simanyi bako bino byokulwanagana biki babakazi nawonye kasajja badde kantu katono nnyo nja kukuba baba bayingiza bakiyingira lwa fujjo ndowooza kufunzako okugira kukakkanya basajja bano ba gundi kutukakkanya oba oli awo n'okkakkanako mu kibuga kubanga obadde tova kibuga ekiba kibuga aye mbwe kibuga nga mbadde sigenda yeera nnyo dakiika 2 kibuga ono omanyi tusobola okuba tuva wano ogenda kuddamu mukubira simu ng'ali kibuga yomubuuza owayi kibuga waliyo ki ati yakatonda abadde ampise kalulu kawedde katulabe kyogenda kuddamu kwekwasa kati n'omukazi wuuyo alina uniform ate maama nnyabo tuyambe ofuneyo n'eyokubiri emwebeere waka emwebeere ku saluuni nze mbadde njagala kuba yaŋŋambye waliwo ke namuteze nemugamba mugenda beera mugenda muli basirikale ba Uganda bagamba endowooza obululu buggwa fe tuyinza okukomaawo ate bw'obululu obwo buggwa bakusaba oddeyo ogenda otrainingire eddala era abasajja badde beeralikidde bakazi bammwe kano kababbira kadde babeeralikidde bakazi bammwe nti kakati mukudde ku kizibu bayingidde obusirikale bagenda kubuvaamu temuti seba abalala bagenda kugenda mu maaso ba training ayi kati kakodyo kano nkabawa bwoba mulina mukazi wo kati bwaddamu bya training simanyi tugenda ku training biki toddamu mukkiriza oba omutadde agende mubakwate tomugambye teri gy'olaga zaye bintu byambalo by'abandi ate nga yasayininga ati yasayininga basayinize eri yanyonyonyodde gwe wabirabako yanyonyonyodde ze nabadde njagala akulimba yabadde njagala kulaba kino ekintu kigenda yakusaba ng'agenda yankubirako ekintu tuyangana tugenda yingira busirikale tugenda kuuma owedde yangamba tugenda kuuma bululu kati guma naye kino nga babalina bangi awo mikwano gyange awo babalina mweraliikiridde bambi beeraliikirivu nnyo mulina ennaku era tulinda kalulu kasembayo tulabe kiki ekiddako kiki ekiddako babwe bamaliriza bagenda kwezabonyebonye n'ekiboga bagenda kwezaayo ebintu by'abandi oba nze Kansala namugambye Kansala oyiseemu ne mukazi wange simwagala mu busirikale bagenda batwala mukikoleko ku disitulikiti ezo mukazi oba balalamu bakkiriza bo bagende mu busirikale nze simwagalamu mu busirikale nambweza ate lwani olaba babadde n'amateeka nga kyafaana ne kati atula ne mu ntebe batula ne mu ntebe z'abasajja kati ate baasa abasirikale bava musanga atudde mu ntebe yo omugayo ate ng'otudde wa nankusinga lanka kusinga ebiti kati batusinga kati awo naye Magombo manyi tolina magezi nedda tolina magezi ekikuluma kiki kutusinga lanka waga kati era ne bwanadde ewaka na obadde okuleseewa jja yava ku mulimu ate musirikale ava ku mulimu kitegeeza jatandika kubogole lwaki tewakoze kino kati bwekityo kati babadde babeerabeera mu binankani ebyo ng'agenze katambudde mu banne naye era ne batuteekako olugezigezi ne batumalako emirembe waka naye kati mbwakoma wakaabuuza Magombe wafumbyeyo kaki tetulye leero tuwafumbye ne kati abeere nga musirikale abeere okuba nti kyamuwaddemukko budde kuba naye mbadde mu byabufuzi nga nange ndi mukunoonya akalulu k'abakamabanga ku budde bwe mbaddeyo naye ng'akeera yitamu agenda kukozi wagamba bya Katonda ali wa kibiina ki wa NRM baasi yeyekayiko ekibuga gwe tubadde tukyakkiririzaamu yagatta bibiina byonna naye Masiruka musayi gwa NRM yese simuwayiriza mbu asobola okugamba nti era bw'oba oyogera naye yepiga twende kagamba bumanya bwoba wano tugenda kwekuba ompagira nga nze onjagala nange nkwagala nga gwe kuba nange onjagala ne butu mu bibiina ffe tugenda kwetwala agane Masiruka ndiye nkimanyi yagambirawo bwe Magombe nkimanyi oli eri nzo nkimanyi ompagira naye oli eri nkimanyi naye lwaki toregisteringa n'obalaga kaadi ne bakkiriza kadi yaki
Ina kuntwala mu kanisa kundoko olokoke ina kun sisobola kulokoka ngatali yankubye enjiri ndokoke kati bya Katonda akukuba enjiri oyagala kukuba etya bya Katonda musajja mugezi enjiri ya bya Katonda jangu nga bwoli bojjaga oli walwedi yakubulira enjiri mu bwalwedi bwo takugamba nti ava mu bwalwedi agamba mu kitangala gyolabira Katonda wonna wali Katonda jabubo oli musiraamu Katonda jali bobo oli mulokole Katonda jali bobo oli musebeli sidi Katonda jali so sikugamba mbujangu mu dini y'abalokole Katonda jali yeta kuyita genda muti naye wanna enjigiriza ya bya Katonda ntuufu wonna wosabira Katonda akuyamba era kye kimwagaza bannagombo zikatuye wa district ogombo ly'ekibiga yatuchikirira ku district kye kimwagaza abantu nti yakumatiza nti Katonda woyimiridde osobola olabiramu emusana n'enjuba oba omwezi n'enjuba kati yetagamba nti awovaawo jangu eno wabula gwe bw'oba olaba engeri gyabuuliddemu osobola okugamba kituufu ate kaakati olaba mbuulidde bwa ali bugenda alonda kagali kandi kaakati kati ate bameeya Kagali era bandibanga ajja kukola ki wakati gwe bayimiriddeko koolukoba kati ate aba NRM bamwagala kati ate n'abanuupu abamu bamwagala kati weewo kyokka wa independent kyokka li independent naye yavaawo okufuna bwa independent kadi y'ekibiina bagimuggyako olwabutambala nkofiira bagimuggyako naye kati bakitegedde ogambe lwaki butambala nkofiira omuga lwaki otambula nga tuli mu nkofiira seba amateeka gakwata Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 44 76 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko ina amateeka agakwata obadde ogazanyisa negakwata lwaki toyambala nkofiira oli mbega oli muyayi ne kati ate gwe abadde afiira ennyo ku nkofiira nga buli byambalo bya abeera mu byambalo era ne bamuwana ekkali nti ono ebyambalo bye bitulaga omuntu kyeyabalaze bakkiriza nti ekituufu omuntu akyuka ekintu omuntu aba muntu so sigamba mbu oli okulaga nti nze ndi kino kyekyo naye nabo baleme kumanyira bannaabwe abo si we batandikira Bulesi yabalaze nnyo embeera na buli omu asobola kukyuka n'agenda ewala nabo si we batandikira nakyuka n'agenda ewala naye okyusa wakati naawe nkulaba mpola mpola olina oli mu lugendo kati wuyo oyagala kulokoka kutwalewa nze ngendera ku kigambo kya mukama wange bya Katonda Robert nti bw'obanga bwemba ndi wano eno nendabirawo omwezi n'enjuba kati weekityo osobola obeera eno nennengera omwezi wali neŋŋamba nti wano wekituufu wano kitangala weekiri kati maserukaddeewo mukama wange mulondera ddala bulungi nnyo naye nga ye wa musaayi gwa yero lukulwe ne bw'omusala temulimu omusaayi gwe ye gwa yero si gwa leedi ne bw'omusala
museruka ne bomusala gwa yeru ono mu mutwale wa Kefa ne Dr. Kefa lwajiyeta tomulaba na Dr. Kefa oyo lwakubanga yenga omuntu tafunika nenga Dr. Kefa mukwano gwange mutumiringaze munna kibiga nze bambi timu sente za yefe era naye akimanyi ate nga timu sente za wali yali agenda mu kalulu kali endongo yasula wanga awo ne badijja bali bagenda ne bali okabakera ne tusumulula akadodi ne tusumulula endongo ne kubabwe ne bagaba nange ono musajja teri agenda musobola twali tulondanga kampeni zigwanga leero nchanga tisiku ngachaziugeze ne yawo ne Kefa twa bamu wa kalulu era abantu b'ekibuga yaleta mutumba tuvuire teka mutumba mu ntebe kye yatumatiza kye twakola ku mutumba yatugamba kye mukuba mukusala mu constituency bali bajigabana kati nga bamutumba balina balondereri bakefa nga bazeno mu east nga bamutumba bali mu west nena atugamba bannange ngawe mulaba bwembadde ntambula nammwe ono buli kimu era agenda kwebuuza ku nze yakoze atya naye mutumba zimayo bwe batuuka nozanakaseo netegerera wampisawo naye netegerera nze mayimbi ngenda okweza akasente akange tugenda kwezeza mu bibyo nze badde musajja yeyiya ati bwe yewaggula kati aliwa akasente nkaagala nekyo kibadde kimwe neebazizzaako ate singa onali bumutumba singa yali yakitegeera tiyandi ate kana akalulu kali akasooka asooka neyezibira mu box n'agaana okulumba n'agaana asigina kati yate yakateekamu sente ne kamukuba kati ate kano bamala otegeera amawulire agakwatagana kwafunye kaadi nti abantu bamukubamu ebituli bamukubamu ebituli kati alina ate n'agamba neyeeta n'agamba kankole kino sente kanange kansumulule kasente n'akasaasanyaamu awo naye nebitasobola tambula bulungi byavuddeyo nabadde bisuubirwa naye addemu yeteeketeeke akomewo aleeta kaddiwa nedda kyewali abavubuka bato bajja ebyobufuzi bya Uganda biriko kaddiwa mwehona bomutumba wamagendo ogenda olime kasooli singa kyali mu byobufuzi byaffe bya Uganda tugoberera bukadde abavubuka gye bali bangi ekiboga kakana genda olime simba ebibira bagende nga bamwebuuzaako bwebuuza anaye kakati ebyo kumwebuuzaako tewali abokuba omuntu gwe bajja kwebuuzaako kati naye njagala bateekewokko olukiiko bateekewokko n'abantu baani abeetaaga kati owumulaba beebuuzeeko bwebuuza Uchikaneno hati awono ne mukama wange abagendera mu Kefa oba obeera ku lukiiko olwo Kefa abaga tinze nga ffe tukyamwagala Kefa tukyamwagala musajja mukozi nnyo Kefa mukozi amanyi bannakibuga east kye baagala bwe bamuteekako eyo bonna baalemererwa basooka ne bamuteekako awo wamuvuganya ku kaadi ne bayiriba oyo n'amukuba era ne Wanupu gwe bamuteekako naye n'amukutula bantu bamwagala Kefa Neze uyo muntu yo munna byafuzi gwesobola okusimbirawo mukono tutakwata mu kalulu amaanyi g'abantu Kefa takwata mu kalulu bayita mu era banakiboga isiti temwekwasa ebyokwekwasa bibaawo abakiboga wesiti mukyala we muki aba isti ati katutwa kubulidde ku mawanga wataba na Munyarwanda ina munankole kwabo era ne bwaba yetakimanyi Olimo nze kyayogedde oli Queen Masolo kyayogera nkikiririza mu 10 kiramba kubanze bwengenda nentunulamu kati kubyemu akatoki n'olaba kyekyo kyennyini kane wabula kyembadde simanyi mbadde nze nina nkibala bulala ate alina bwe yakyogedde ate era nakyo nakyogera ate nekifuna bulala nti bebavaako omusambwa omusambwa gw'abasanyalaze gw'ebyobufuzi mbadde sikimanyi kati naye bakansala bagwagwa nnyo kansala kibaba akuba tannawasa kati ngenda musaba anoonya omukazi eiza Munyarwanda oba Munankole wabo bonoogenda mu ggwanga eddala bonoobuuka gamba wange ogenda fa tofuzeeko
ngenda kupata okulembeddeeko kati abantu mugenda kulaba eno video mutuuke muberenga munoonya lwaki ekigambo kya Queen Masole kino kiwuliriza bulungi kuba bw'ogenda n'okirabamu naye mukama Sserukadde ono simanyi naye bw'ogenda n'okibalamu muka ssentebe senseza kyekyo bya Katonda kyekyo nsiira mukansiiro ono ssentebe nsiiro sinnamanya mukyala we bulungi sinnamanya mukyala we bulungi kuba simumanyi bulungi musajja abuzaabuza wetajja amakoona era ssentebe tubadde mu kalulu kano tubadde tukatambuliramu nga tetulina keewala olw'ensonga ye mukama wa bya Katonda ye mukama we nga naye atukuutira ekyo kimu ssebo mulina okubeera mukama wange bwagwa n'amatiza ati abantu timpiseewo kukaayana okwo tubadde tukatambuliramu naye nga gye tutuuka batukuba akafu akabya Katonda naye nga batukubisa nsiiro nti ssentebe temutubuulira lwaki mugatika temutugambe otulonde muntu omu tuga nti agenda kukola n'oli baba bakola wamu balina okukwatagana n'agamba naye ife embeera zeffe nga bannakibiga bagambye ayita kibiga n'agenda wasula mbu naye okuva akalole wekaggwa mbu tayimirirangako kibiga wadde babuubira bwati kunga nenga waayita buli lunaku yakawangula neera yawangudde oba tayitangako ali waka atudde tanakuyitawo bannakibega bama temumukwata by'omusajja yes omuntu akampeni zikooya n'owulira nga mazima gennyini okooye okutuse omusajja ayinza okuba akyali waka ng'akyawumudde mu bwanajja ajja kujja namubuzizza lwaki bwe mumala okuva mu kalu lwaki mwekweka abalonzi si kwekweka baabakooye mbu abalonzi n'ataakuwagamba nnaku baako kyokola nnaku baako kyokola nnaku nengenda muwampa nengenda balimireka ebyekkubo bireke nzoba tolirima lireke empa mbotali mulonzi gwosobola simattuka abalonzi batuufu kuba bawawangula kitegeeza bonna baakulonda kati bona bawe kyolina okubawa kyosobodde omanyi okubanga eggombolola lyonna buli bwogenda bakusoma eggombolola lirimu abantu bameka yes oba wawangula ate kansala naye ekintu kansalawo ninayo nekyekitakkiriza kyagenda n'agamba munange kiyo mutulaba tugenda twagala bakolera bukonzi era tetulina kitujjayo lwaki batuyana okugendayo bafiirawo nga ate teri kivaayo akantu ngera nze kuno ngenda kukuba bubi sigenda kwokereza nze omu ku bagenda era namugambye kaakati kino kiwedde ndeseewo maze okukola kyokulangirira buli kimu kikoze eki kino ekisanja nze omu ku bagenda okukola ki okubeera obubi obe makubo gakoze gatya oba gakoze gatya nze tombulira bya makubo tombulira byaki tombulira byaki luseke nze nange nze nga nze luseke leero wafunye ebbomba omupapalo gumanyi epapalo limanyi lina ekigundi kyakyo ekikoola kati kibeerako n'akantu nga kati bw'okimenyako eno twabulegesanga n'omwenge gukuze wetwasogoliranga ngwanirawo oluusi nga tuddira babifumitamu ebikola byamapaapaali naye nga luusi kati jjajja yatuyiga natuyiga tibwatuyiga natandika obikweka nga bulumala abisikamu ng'abijjayo kati nga tumenya naye nga asanga tutankudde eryato manyi bali bikkako endagala we bati byonna likola asanga tuyizizza endagala zino zonna tufumisemu ebyo ebikola obunankani bwamapaapaali obwo buseke nga bwetunywesa omwenge kalimu ekituli kiringa bwekiti kati lwogenda muteekamu ngenda muteekamu olwo ate abantu bonna bennonze ne bayitamu nze mbatumye nga nze nina obuvunaanyizibwa bwange obubannonjeza si bwabalala buli omu alina ekyabalonde Maserukaddeewo gw'owayisemu dda naye era ngenda kujja okukulonda gwebibyo ensonga nazimala dda nabikutegeeza ne ŋŋamba nti nze njagala nga nze kufuna mu kibuga nga nze nina ebizibu byange okoledde ekibuga tunyumiza bizibu bya bannayuganda nina ebizibu nga nze nange byenjagala omukulembeze gwe nnonze akola eki akoleko anyambe sagala kuba tunagamba olwaki abantu abamu ekibalema ne banenya abekulembeze
kwogerera balala gwe lwaki oyogerera omulala omanyi kyoba yayina eddoboozi lye gyalituusa naye sebo twakulonze naye kufa otukoze otya twakulonze era n'oyitamu naye nze nakulonda lwa bizibu byange nze silonda lwa bizibu byaffe ssentebe okiwulidde kansala naye akimanyi era namugambye naye agambye nga ne kakati amagezi kati amagezi gokozesa ogenda ogajjawa mugamba munnange buli mu nsi eno buli omu alina bwakola ki gyokumutambula gyokoma okuyiga era nze akalulu nakasabye abantu nabayiseemu n'abantu bantumye ne baŋŋamba nti nkugambe va ku bulimba ensonga y'abantu ngituusa abantu balonda abakulembeze nga bo baagala balimira makubo baagala bakolera bowa baagala kukola ki naye nze amakubo oba banango badiyitamu bonangana nnyo amazzi nze nina ensonga zange zibanozesezza maserukaddeewo nebyakatonda oba mukola bowa ne muŋŋaano zinywako oba amakubo muŋŋaano gayitamu kaboga nti yabadde nanzizzamu mu kino olaba emisuma gombe eryo ekkubo eryo lyolabye nasanze baalisaze eriri ku kibanja kyange ekyekakoni naga nalisaze ku lulombo ku lwange nemugenda nakulagiddeko olisale gwebaga wasalidde ekkubo gumanyi sinze mu bizibu bye nnina mbadde bisinga ekkubo lye wasaze nze nina ebizibu byange kati tombalira kkubo lye wasaze mwakikoze nga ggwe banakiboga mubeere bulungi naye nga tubagamba mwebale okulonda kulonda zabadde choice yammwe bagende balonde basentebe begombola ne bakansala mubalonde kito kansala kitodda maserukaddeewo omukyala oyo simutegeera bulungi ninga kansala kitedda mutegeera bulungi nnyo ye kansala ddeewo gwagenda okukola naye ku miruka egimu kugugwa ekibiga ddeewo wagombolola n'oli wamuluka kitodda kati bagende babalonde kitodda mumulonde mumuwa akalulu maserukaddeewo mumulondo omukyala tebamutege simumanyi bulungi simanyi na kansala wamuluka gwaffe kati awo simanyi nenga bagende babalonde nga nnaku z'omwezi nnya nnaku z'omwezi nga nnya kansala byakatonda yayiseemu n'ensiro yayiseemu mbeere bulungi mweraba